Ebibalo biraga nti mu mwaka ogwa 2023 abantu akakadde kalamba mu 733 be bantu abaali balumwa enjala mu nsi yonna, wabula nga mu Uganda wano ebibalo biraga nti abantu abasoba mu bukadde 19 tebalina mmere emala. Patrick Mugabi akulira ebyobulimi e Kalungu agamba nti disitulikiti y'e Kalungu erina omuwendo gw'abantu 22,105,569 nga kwabo ku buli bantu 10 abantu 2 tebalina mmere ebamala. Mugabi kino akitadde ku nkyukakyuka y'obudde ng'enkuba tekyatonnya mu budde bw'erina kutonnyeramu. Nazi kuno omwezi gwa 10 n'ogwa 11 twabeeranga mu mataba. Twalabiwo n'ekyamagero ng'ennimiro y'emu enkuba ng'esazeeko ekitundu. Ennimiro y'emu nga wano tubala mu kisaawe enkuba n'etujjako ekitundu kimu. Nti n'omuwendo gw'abantu ogweyongera buli lukya guleese obuzibu mu bbula ly'emmere. Abantu tugenda kubatta. Abantu bakoze ki? Beeyonge. Temu kubireese enjala emmere okuba nga temala. Kati bano bagamba nti gavumenti ekoze ogwayo okulaba nga buli muntu ateeka ejjamba mu nsawo erisobola okumuyambako okulaba ng'ekizibu kino ekinogera eddagala. Ezimu ku pulogulaamu zetukoze gavumenti zeekola y'enkola eya PGM. Kitegeeza ki? Nti alina wonna w'osobola okutema oba ettaka lyonna ly'olina. Abantu abasinga mwetidde nnyo okulima kalitunsi. Naye ne weesanga bw'omala okulima kalitunsi ate era ogula ettooke. Ken Kigonya omulimisa mu ggombolola y'ekyamuliibwa obuzibu bw'emmere obutabala abutadde ku ttaka erikaddiye ng'abantu tebaagala kulizza bujja. Ettaka olw'okuba nti lyaliwo nga balikolerako na kati kyalikolerako. Ebirungo bigenze bikendeera. Mu kukendeera ffe ffennyini oba olyawo ffe tulikutta okubeera nga tekyali bya mugaso. Omukolo guno guwomeddwamu omutwe disitulikiti y'e Kalungu ng'eri wamu n'ekitongole Kikitovu Mobile ekirafu bano okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya mu bannayuganda. Kati ffe nga Kitovu Mobile we tugirawo ne tugamba tukwate omuvubuka ono oba olyawo atasobodde kufuna mu tusagenda mu maaso na kusoma. Omuvubuka ono tumuyigirize ebyobulimi n'obulunzi eby'omulembe asobole okweyagalya mu nsi eno. Abakulira ekitongole kino Kikitovu Mobile basinzidde eno ne bakubira bannakalungu omulanga bettanira okulima emmere okulaba nga bamalawo ekizibu ky'enjala. Obulimi bwe tugenda otuyamba okuba n'emmere etumala tuleme kubeera na njala mu maka gaffe n'abaana baffe. Tujja kusobola oba olyawo gatadde amagezi agatuweereddwa mu nkola okusobola okufuna emmere etumala ate emmere ennungi mu kulya ate kisobola otuwa obulamu obulungi obw'emmaaso. Enkumbi terimba. Ffenna tuyinza okubeera nga tuli balimi naye tuteekewo enjawulo mu ebyo byetukola ki? Byetukola. Bano bagamba nti n'omuwendo gw'abantu abalya emmere erimu obutwa gweyongedde ne basaba abantu okwewala emmere erimu obutwa. Mu Masaka oba Greater Masaka region cases ez'okuba nti abantu balya obutwa obw'emmere oba obutwa obuva mu mmere zigenze zeeyongera. Abantu balwadde. Ku mukolo guno abatuuze mu kitundu kino boolesezza emmere ey'enjawulo gye balima. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.